kati Bobi Wine akubye MUSEVEN Bulaya Bobi Wine ayingidde mu CIA gwe baseneta ababeerawo ne bagamba omusajja ono musiba bobo MUSEVEN yayogedde eggulu ne SULA muwuliriza nina abaana bamuwuliriza ne bantemerako ebigenda mu bwongo bwange kuba mama wange yaŋŋamba toteekanga ebyekisiru n'ebitagasa mu bwongo obwo se President MUSEVEN sina kye mwagaza okujjawo nga bambikidde oba biti ebyo kubanga what is he going to speak ekyegatta ku nze Bokati TV Nera. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna obudde bwonna era zembeeraze. Tubaaniriza nnyo mpozi ate ku Bokati TV tuli waneeno ku Kaye Wisdom Broadcasting Service olunaku olwaleero ate we tusinziira okubeera mpozi ng'ate tuzze tuwewundaganyemu mu nsonga ez'enjawulo. Tuli ne Kaye Wisdom. Kaye soko obuze ku balabi baffe. Abalabi baffe aba Bokati TV abali Kaye Wisdom official balamusizza nnyo mbaagala nnyo ndine muganda wange SULA. Leero tuzze mu time nga gye mutulabiramu naye amanya gange nze Kaye Wisdom tabana omulali akula ku matwa omutali mazzi ne serira akavanga Bulaya omwewanirako nnyo kati nno nze nakakuwulira lwakuba tetulabula gye twazaalibwa tutya abantu abafufala bawano basobola okugamba kakati gwe tukutte obadde tusawaza bwerere naye nze court of me nze ngenda okutandika okulaba bweti nga ndaba abazungu naye mwali bagagga serira akatesi waabaavu naye gwe gundi kawaala yonna yajjajja wange koota awo ne kasubi ku gundi ku bitaala ekyemmanga atani ayina ekyapa awo kati era by the way SULA olese noleeta ekintu ekyo abantu abamu balowooza nti twogera lwabwavu ninako omukutu ogumu waliwo kyali babindaze era nenkubira muganda wange ne mugamba omusajja wabanjereze nti nkeera kuleekaana nange jangu onkwate tulage bye tukola naye mukwano gwange tanakujja wabula oli oinstallinga olaba zino channel zolabye ez'Ebulaya ne CNN yabitya DSTV ogira waggulu kati nyina satellite waggulu wali omuntu kinstallinga naye oli yakoze channel ng'ali ku gundi ku kalina ya muntu n'alaga mbu nze installinga bino kalina ya muntu si yeyinginia si yazimba bw'oba ozimba kati right now bw'oba ozimba kalina nyina ennyumba yange ekyannemye okumaliza omanyi otwayingira mu byobufuzi ne batukwatamu kasente tuli awo naye bambalira tekinologi kati aliwo biri bye twakolanga nga katugambe cameras waya ziyitawa bweru kati right now ababbi basobola okujja n'agisala bw'ati nevaako kati bw'ozimba bw'otyo siraabu babizimbira munda mu siraabu ne bibanga bikoze bitya kati nze singa tubadde tusoboka nandikulaze system yonna eri awo etambula bwe because kati ate eno si kalina ate kino kyawukana n'ekiri erubaga kati naye oli yalaze nga siraabu babiyisa mu siraabu nga bwe tubikola naye oli n'akikwata nga kyamaanyi alina okukalina ya muntu si yagizimba n'agamba ffe katwasoma olaba mwana koona wayi kanakiraga nga kyamaanyi n'agireganze era abantu bannanga abantu b'Ebulaya oli n'agamba Kaye jangu owoggana nnyo jangu olaba omusajja mugezi nze mmanyi omusajja ali waliwo omusajja munayogana bamuyita Lwasa ow'ennyonyi oyo wayogera nkola bwe nti mba nsirise paka wamala kubanga akulaga ebyafaayo ne pattern naye oli bannaye baganda bafe bali Ebulaya oli akulaga nti ainstallinga waya okimanyi nti nno SULA abaana bawano bagezi nali njagala kulaba MBC 2 eri Dubai eraga movies Gayi najja n'angamba yinno teyiwa naye teyabisoma bannayuganda bagezi teyetaaga kusoma nanga nedda ku satellite joyina eyo kanconnectinga nga njagala nnyo ekyano njikusikire wano nga teyeraze sijjosazeewo ng'ogiraba kwana ne ngamba Kaye oluwalabu kati no waliwo ate yava Dubai nanga wisdom it can't be oli mu Africa mwene ennyumba ng'olaba eno kyano naleetako mukwano gwange yava Belgium ng'alaba wano CNN n'akeera ku BBS n'atulaba ati n'antunira nanga but wisdom wano mu hoteli zammwe Freestar tetubiraba gobiina wano naye oli yakoze show mukwano gwange kyali yakoze bwati ali Gayi yenna mufasi munene bwati n'ajerega wisdom tisina SULA kankubuulire si byakwogerera bw'ogamba nti nno oli mubazi wa bitabo tokyetuma bwetuumi the student wa ICPAU Institute of Certified Public Accountant sebo tozoominga nga wokomyawo bwoti eyo si kamera ojya zoominga bwoti abantu bayombe
kati tokyeyita bwezi bw'ogenda wali ebukoto bonna ba certified accountant gw'ogenda bugenzi ng'ogamba munoonyereze ku SULA bayingiza mu SULA waba namba teyagikuwadde baleeta basula bonna emyaka kasi ogenda nti Kaye wisdom ate ndiyo mu Kaye wisdom nga namba bagikuwa osegera kati ekyo kimu ekyokubiri tetukyeraga nnyo nti ogenda kubala wano nagambye omusajja ne mugamba bambi njagala mujje mu nkwate nange byenkola mbalage n'oyo bye yagambye byakola mbunkola multi choice abaana SULA tubayitako bakola multi choice nawulirako multi choice ng'eranga nti balina n'abaana mu Matuga wa nti tewetaaga kujja Kampala oli yakoze ku fulaati y'omuntu nga yeeraga nnyo ng'alaba ekyamaanyi oyo wisdom ife tukola just installing wires banange ebintu bye tukola biyita mu ttaka biyita kati SULA tukola SULA ffe twali tuddukira ku speed ya iri ne bannayuganda SULA okimanyi olaba bannayuganda abo abali ewakiseka waaba baleeta speya okimanyi nti abaana naddala nze musajja eyasooka okuntwala Nairobi waliwo omuwala muvuzi wa motoka za mpaka famire yaabwe muganda we yasooka okuntwala Nairobi ninge tiyasoma nga basiraamu naye osomera ki nga jjajjawo musuubuzi Dubai nga temina na kukyaka muli bagagga era nga bagagga bwe basooka okugula eyo nansana nga tutya nayo bonna bali kuzi eka mmeka amayumba gaabwe nga basuubuzi ebyo byonna Museveni yabitta otegedde kubanga luli abaana ffe SULA abanzaana g'abasiraamu twagendanga muzikiti ewali ekasubye olaba abasiraamu abo kibasinga abakatuliki simanyi kati ennaku zino simanyi omanyi mwayingiramu abasiraamu abayaayi naye nze kyokola nze bayimaama abo boogera bensinga owuliriza ennyo abayimamu b'omuzikiti abo naye omanyi nti no muzikiti ffe bakojja baffe batutwalanga ng'okusaala olw'eggulu kuwedde nga balannama bati muzikiti ne batandika okwogera yahe nyinayo omwana nansu ali eyo nno yakuzeekuze naye obangenda mukolera ki abasiraamu boogera ono ayina factory y'amandaazi ono ayina edduuka bwati ono ngonedde muleete obusiraamu olaba bwayambanga families olaba mwana mubadde muli awo ku kyalo naye ogenda okulaba bagamba asuubula China kumbe waliwo yamukutteko obusiraamu it was a brotherhood let me hope nti wekikyali muzikiti kyenalaba nga kojja wange antwala era twatandika okukola nange kati we nafunira awo that connection tukoze paka we tutuuse okulwanira bannayuganda naye oli ali ku TV mwanjerega mbuno siina SULA sokonyiga kuzina engalo sokonyiga ezengalo zetika buloka engalo ezigonda bwezitibane bene mpamu muwala wanyige ku ngalo na lulimu twali na isima mijagulo ebo yali ayogera ne mugamba isima nyiga ku ngalo zino omuwala waliwo omuwala yatunyiga ne ngamba munyige ne kuza isima eza isima nga ziringa ezikola kesi z'abafu ne mugamba gwe emyaka gye nnina si nze nwanira baganda bange aba boda bati SULA kankulenze Katonda anyambye nze nina alagiye enfuufu enkola bwibitya naye anyambye okubaako bye tukola okola omulimu gumu mu myezi 3 ne gukutwaliriza twali actually lumu tujja kukola ekyo producer yuli wanaaba aganye kutwala ebyenkola office yange ku UPRS n'ogenda ku website ya UPRS n'okola www.uprs.org nononya Kaye wisdom one of the directors am there ni oli ali wali atekayo waya mbu my job is to install this ngalaba kinene nyuna naye nale ekinuma naletamu erinnya lya wisdom so bananga abatulaba tukola omwami ono mukozi kakati oli alinga abeera mu Los Angeles producer alinga atali ku nnaku ya Uganda tukola niwankubadde teziwera tukola ki President Museveni yasinkanyeeko muzanyi wa firimu Terrace Howard erinnya linzibuwalira ndiso linakuzo kati abalabi ba firimu ffe tubamanyi Terrace Howard abantu abasinga mugende mulabe movie bagiyita The Best Man n'endala bagiyita batya The Best Man ye muddugavu amaaso ge gatuna galinga ga muzungu kirabika one of the parents yali muzungu amaaso gatangaala nnyo muddugavu naye wa brown era yali mu movie eyo yasanya bulungi actually movie it was the best movie kakati gwe nga bw'ogiwaanya ate waliwo abagambye mbadde mwagala nnyo mu firimu naye statement gye yakoze nawulidde nga ntamye oli yabadde muwagizi we nnyo yagambye yavuddeyo n'agamba nti kyebabadde balaba kyebawulira ku Uganda ne kyebalaba e Uganda kirala nnyo ku kye yasanze n'agamba nti ekyokubeera ng'omukulembeze aludde mu ofiisi si kizibu nnyo n'ebbeeri ewaabwe balina bye batalaba environment ennungi really Museveni is the father of the country SULA ekyo kyangu nnyo abannayuganda temumanyi nti wali abazungu ababbi
mulowooza nti buli muntu ava mu America actually abazungu babbi lwakwanga obubbi bwabwe bakiyita batya babuteekamu Bannayuganda kati olaba Museveni ne gavumenti ye bo babbi nti bagenda ze n'akwata biliyoni 3 nagazibuze njagala nnyo gundi mwanyinaze kajina wa yunura yajja n'agaba naye kituufu sente zibuze naye nange sibenje zaalaga mu nsonyiwe omanyi lwaki ntaddewo nti mwagala nti ye yakkiriza n'agamba ebyeddala kyokka nga sente zetwogerako zisukka biliyoni ebyo yagamba ebyeddala bye mwogera byonna bituufu wabula simanyi ezo sente simanyi naye ndi wano mungabo mundaba munsonyiwe omutima gwange gufukamidde nagamba kale kajina ye waaba mubbi kubanga era zibuza aba mubbi naye kale kasita yagamba mukole ki munsonyiwe naye waliwo bali abalemerako babagenda tugenda ozula nga alina passport ye Rwanda okumanya yagenda waloli omukazi yanyiza nja mwogerako paka wendi muva mu nseno yakwata n'agamba akakiiko n'agamba mpeze passport yange ngenda America kulya Christmas wallahi SULA wane Uganda wali abantu abalina obuyinza bonna bakankana bakatunto oba baani abo ne bagimuwa n'agenda mu America kulya Christmas ate yadda kati Omumerica otegedde kati abewaffe wano babbi naye kibaleetera okubba batyo nabagamba mmulwa gwanga kati gwe SULA muri baganda bawana abantu bewaffe waaba mu rugo ng'atandise okusamira asamira order we genda okebera abantu abalina emisale abasinga obutemu balina ebiteeka nkubulidde kyokola abalipresentinze bubinnya gundi my western region abo western abangi nnyo abakkiriza mu Katonda ab'amazima gye bali bano abatonotono ababbye kati omuntu asobola okulooza buli muwestern mubbi no which is not bana abatono be bakoze eki kati Omumerica oli gwolaba y'omu ku bazungu ababbi abaddugavu balaba naddala bakulidde mu bazungu gwe abazungu omuzungu asobola okubba nga totegedde n'akubba bulungi ng'akweweeta ate w'omugwamu yayangwa alinga kajina omuzungu n'omugwamu ayangwa mangu okirininga nabbye biliyoni 2 naye tugabane kyokola bagamba obukiiko obwo bakosase bwaliwo era kati kajina wakkirizaawo bwebadde eri emmanju osooka ne bamuga sooka otunyigemu naawe ku biliyoni 2 bakusase ate akaana kajina yamala kukula eyakulira mu kanisa y'abalokole my uncle ye yamusumba omulokole nze nyina abantu bendi disappointed Jennifer Musi yaleeta omuddo ngenda wali ku gundi ndabe ku muddo ogugula biliyoni 9 mbugwavudde South Africa nzo nimbe South Africa gyembeera nga nzija bwe nabuuza omukazi oli nimuga Jennifer wakulya Mufuru Gospel Church ono Pascalam ava wali erubaga owewaffe South Africa mumanyi n'agamba atotunudde bulungi oyo wa Rwenda nga tataddeko transport yamuleeta n'agamba mudde ku bantu bana abakazi bakajina kakubule mutuma kajina Jennifer Musi waliwo baani bonna bava Mufuru Gospel bagenda mu Redeemed ngaba lokole bazibu bayingide mu government nga billion ziri wali obanyonyola bulokole otegedde kati abazungu bano oyo Terrace Howard ali presenting abana abazungu ababba nga ne babba sikuvandula wanu yaze n'agamba Museveni anti president wamwe wa elongo ego wanu teyasomerako Bulaaya ekinene nnyo yasomera Tanzania lwaki tebamu. By the way, one of the issue jenyina ne Museveni kyova olaba tulina kubeera n'aba generation leader ndeta nnyo example n'abantu ne batantegeera Muhoozi has a lot of problems, a lot of things naye nze nina ekintu omuntu asomeddeko e Bulaaya kati ng'oyo Muhoozi to me waliwo ebintu byensubi nentasobola bikola taata we lwaki bamubba bakwata taata we ne bamutwala ne bamulaga mu Malaysia ne bamulaga Eastmond mbu yegenda okugula Uganda Commercial Bank ng'alaba ekizimbe kiwamu nga bawandiseko Eastmond nga bamutadde no mu helicopter kyokka president wa Uganda bamutwala nga dofe bamutadde mu helicopter bamuga yegenda okugula Uganda Commercial Bank n'akomawo naga bali balina ssente ekizimbe kinene mu Malaysia n'aleeta gundi asayinire kumbe Eastmond eno mu ebaluwa headed wansi wabeerawo bakita fuuta waggulu head omanyi kye beta fuuta eno wansi nga wansi waliwo akantu kali mu boodi katono nnyo kaliko Eastmond Africa kati wanesendeka Eastmond nga erinnya eriri mu Asia kumbe wano waliwo mu fuuta waliwo nti Eastmond Africa teyakalaba eyagula yali wa Kenya wano kati diri y'Omumerica yani kati ati kati bwaba tebabba Museveni
However, balese actoyo era mugenda kuddamu okulaba Abamerica bangi nga bajja Uganda. Why? Museveni ayina ekintu kyakola mutemukimanyi. Waliwo olutalo between Bobi Wine ne Museveni. Luli Bulaaya. Bobi Wine yategeera amaanyi ga Museveni gavaawo muganda wange SULA. Bino byabesije byali muntu agende mu katale nnyanya. Ebyo Museveni adderi nnanywa ne chai. Wama Bobi Wine yakoze statement n'agamba tulina kugenda eri bali abamuwa obuyambi tubagambe mukolagana naye olutalo lwa Museveni the last gundi battlefield inakuba Bulaaya mu diaspora. Abazungu Museveni yachabbira abazungu Southern Sudan Congo, everyone knows. Gwe SULA tokimanyifa abagenzeeko e London genda ku London gundi Diamond gundi London Diamond ojja kulaba companies ebali sitinze Uganda mweri nsi ebali sitinze Uganda mweri as one of the exporters but Diamond ne gold nenga tumujjawa ne Kasajja takugamba mu budget wabasoma budget tasomangako ku kibayita gold. Mulibya agamba amajani twajje mu billion gundi okutunda embaawo twajje mu mwezi okutunda amasasi mwezi awulaba ayogera nanga tayogeranga konti gold wa Uganda naye bamanyi Uganda exports gold. Naye Kasajja tanyaganako kati Kasajja alinga kajina webuyitirako naga wae nanga ebyo sabitegeera mu nsonyi we kukategene kyengamba kati erinnya amaanyi Museveni gabadde alina mu diaspora gotogamanyi. Kati Bobi Wine yategeera bino ebyokwekalakasa wano Museveni ajja kuttayo abantu ataano agambe zibadde straight bullet. Omanyi bayita straight bullet ti omusirikale abadde akuba essasi ne liweta bwe liringa muzimu oyo omusirikale taliiyo. Era ekyo Museveni kyayogera kisobola okuganyisa abasirikale ba Uganda okugenda okuuma peacekeeping mu nsenda kuba bagamba temuli trained. Teriiyo UPDF is highly trained. Teriiyo wa UPDF asobola kuba straight bullet. Teriiyo Bannayuganda balaba target kunyama. Tosobola kunga nti essasi ly'owa UPDF kati olw'olwamu na Kenya kubanga woyogera nti abajasi ba Uganda basobola okukuba abantu 50 nga badde straight bullet obattira akatale. Kati nze bisobola bikkiriza kyobola yakyogera oluti yakiddamu kubanga yalaba nga kitta akatale. Kati Museveni kikyafuba okuleeta bano abazanyi ba firimu mu America bakita public relations. Bazeeye ekifaananyi bazeeye report twasasulako $2 million, almost $2 million CNN okubanga eranga Uganda gabaga Uganda the power of Africa. Kati twakopa Nigeria mbisera byopasanju yakuba akalango ng'akola ntino Nigeria is that bit of Africa ko Museveni naffe twagala akalanga ako n'agenda kakati amama mbabazi ne bakola deal ne balanga Uganda naye nga bibalanga bwebiri Nigeria abazanya film ne balumba Obasanjo ne bamuga Obasanjo ebyosasula mu CNN Nigeria tebifunamu kwata sente ezo gulira abaana by then zi red camera simanyi bitya abazanyi ba firimu wano n'aba music wano. That is one. Two, genda ku TV za Africa waliwo channel O otugulira okumala emyaka 3 space nga channel O ekeera 1 hour nejiwa movies za Nigeria 1 hour music. Kati abalabanga channel O mbomu mwalabanga UBC kati channel O ng'okeera bwoti no African TV kati eyo no bagitandika Dar es Salaam oba walabako jimu manyi nga musajja ono Bush baby nga kwe banekitandika Dar es Salaam nga tugenda wali nga tunane kimuzeeyi gwe bane tulidde bintu gwe ono Museveni yagala tuleetera obwavu bwe waabwe. Kakati uliriza kino kati government in Nigeria negula 2 hours ku channel O. Kati mwezo 2 hours bali abasajja baagaliza ba Nigeria ne bamanya 1 hour ya music. Kati nga bajja leero kuba Kaye Wizidomu bakube gundi ne gundi 1 hour. Kati aba South Africa bonna bali tebamanyi music wa ba Nigeria no batandika okufuna firimu kati ne walaganga firimu yaabwe oluusi teweddeeyo. Kati naffe netutandika Uganda okulaba ebi Nigeria South Africa ne batandika okugamba laba ono music waita omwaka ogwo tugenda oyingira ogwokubiri ng'abantu batandise okutegeera abayimbi be Nigeria. Tugenda okuyingira mu mwaka gwokusatu nga Nigerian music akendezezza owa South Africa akendezezza owa Congo. Jukira owa Congo yayimbibwanga mu Lufaransa kati bano baleese oluzungu. Olaba gavumenti ezirowooza nti bagamba Obasanjo kwata ebyo sente zobadde wakuseneni ziteeke wano tusasulire ku zino TV tugule zino kamera n'akikola ate tebazirya ebyo byenkugamba nno nabigamba Museveni nga bigamba namugamba let me give you this case study nze netwala mu Nigeria nenesasulira muzeeyi wange sale ng'agambye ajja kunsasula naye simanyi
bwali kubichi ajakuwa ayamanyi ate bali baba mutwala supidi nze ndiba wano ngandi kalina kubengala bananga nedduko olaba omusajja wadduka okuyingira Rwanda okuyingira Kongo ngamba tuli waggulu tusanyuka yo kati otegedde ensi zitegeera ti Nigeria sente zereeteka ku CNN yazisiza era ba Wizkid ba Davido Biden tebaaliwo movies e Nigeria ne bakola n'ekirala government ne bateeka sente ku zembase za Nigeria mu America ne London kati eky'America ne kisooka kigaana ne baziteeka nnyo London how nga firimu y'omu Nigeria bagikola mu Nigeria bagironkingira London batya basiba oluguudo nga embassy y'ekikola wiiki eno ne balonkinga eyiyo wiiki ejjane kati Abangereza ne bagamba bannani buli wiiki bano abalonkinga kati abazungu ne batandika okuŋŋaana kati buli muzungu n'atandika okubuuza noonya firimu gye balonkingira wano olaba abasajja bakola publicity nga basiba oluguudo nga gavumenti yaabwe yeesasula okulonki g'omanyi kati singa tuddira Eddie Kenzo ng'aleeta alubamu ne tusiba London Street nga tulonkinga alubamu omuzungu abuuza akola na bwati anti alaba wali nti Eddie Kenzo download this n'agenda bwati g'omanyi kyoba okoledde Eddie Kenzo kati otukola Eddie Kenzo yekka n'abali emabega wa Eddie Kenzo ebyo nabigamba Museveni waliwo wayikibenda nga tutudde naye nze atakulya ku buwunga bwe bwalaga ebyo byagiragira kati problem kati Museveni kye yakola amaanyi ge galiriddawa yasasula ku CNN omwaka gwaggwawo nga tetulina kye tufunye nga tewaliwo wadde muzungu aze Uganda n'agamba n'alabye akalawo ku CNN nga tugamba Uganda simanyi paalo bitamba mbabazi nga abirimu tebyakola Museveni n'afuna omukazi okola PR public relation tumuwa sente nyingi nnyo mu America just kulongoosa linnya lya Uganda mu bazungu ekyo kikyali awo Museveni n'akola akantu n'agenda mu America n'agamba naye mulwanyise mu Somalia jjukira America omu afiire Somalia ne gavumenti esobola okuvaako naganze nyina amagye n'agayiweyo kasemu gasasula n'agenda Southern Sudan interest y'Amerika ali yakutula Southern Sudan kweli Sudan yewamu fene tukibakolera ayingidde kati interest y'omuzungu ne baga ono yatusobolera awo atukolera ne tukola kine tusasula Bobi Wine kwe kujja kati Bobi Wine akubye Museveni e Bulaya Bobi Wine ayingidde mu CIA gwe ba senator ababeerawo ne bagamba omusajja ono musiba mu parliament ya Bungereza waliwo omusajja yamala emyaka egisukka mu 10 ekabaali muzungu kati n'agenda fuuka MP n'ayingira mu ya Bungereza oyo omusajja yali akuba Museveni otegedde kati Bobi laba wajja n'akipika kubanga amaanyi ga Museveni gali mu bazungu si wano kyobala Museveni asobola n'okuddawo n'agaa akapapula tikanzigyako kati Bobi wamukubye nga Museveni yeetaaga abasobola omuyamba okwogera ku Uganda kati kyekino gavumenti ya Uganda olaba Kanye West mbwaze Uganda amawulire ga America gagenda kuwandika nti Kanye West is in Uganda yetu tembo asasudde bitya alimba kitegeeza wabaye emirembe mingi gavumenti yebawa sente okujja wano Kanye West ng'ajja mu Uganda muli ensiri munsi zonna ajja Uganda era baze kulambula wa ani agambye anti bamugambye yogera bino ente zitambula mu America stupid countries eziba n'ente zitambula actually kankule sura tukyalina ente zitambula ku street kubanga atufuga mulaalo fe wakosobola okulaba gwe tulina ente ntono naye nga tuzireka ku street ngamba nga family nga tuzireka ku street abazireka ku street ne zipamapama baabo era yeewunyiza nnyo ente zitambula ziri omu tolaba nti no Frank Ashumba obwongo bwe buli upside down n'ezize ziri wali zero grazing kyetuliko kasitola bomuntu yena kati ya Uganda labayo Kampala omanyi nti no Kampala ente zisiba zitambula lwansonga Museveni gye yakulira zitambula zityo sikiwa nti omwana ye muhoza asolo kikkiriza why yasomera Bulaya amanyi nti ente zina kuba enclosed lwakana lugunda ali alabeka ente ezembu zitambula zityo kyekugambye lwansonga lwakana lugunda akula mu famire ngagga byakuzaalaba ne byakulaba mu America nti alina eddwaliro mu America tasobola bikola Museveni byamanyi kati olyo tera sawadi kyayogedde nti siraba ku nte zitambula abajerega bw'okyogera mu America tinagenze Uganda ng'ente zitambulira ku street omuzungu abadde ajja tajja why ate we mutomera kubanga omuzungu omwana we bw'atunudde ente agiraba nga lion abamanyi ejja mutomera
ate n'okutya kakati akoze disservice lwa nsonga bayogeramu tebamanyi bannankabiro babatwala misinde kuva Canada. Museveni tamanyi wa generation ya long ago. Otegedde ono kyayogedde ekyo tekitunda mu buzungu nti ente zitambula ku kkubo. Omanyi nti n'enkoko esobola okuddusa omuzungu nze SULA sisala nkoko njitya. Era naliko mguuni mu East London omuzungu n'agenda yavuga mayiro nga mmeka aleete enkoko ennamu bajja bagisibye kubanga waliwo omuddugavu yese. Kakati nze simanyi tugenda no mu Christmas tutudde tunyumya waliwo Abanigeria bali bazze vibe eri waggulu nampita basobola kuyita oli mu Nigeria mama akanoduda Nigeria ngane mukyala naga tuyite wisdom ngane twagala wisdom yakava mu Africa nsanga enkoko ng'eringa baafu nga nnene tesobola nakuyimirira nze ngisale kyatutwala like 1 hour nga sisalanga ku nkoko njitya kati ate wali wonna baagiguza omusajja yakedde kuvuga kuleeta tulye ku nkoko eri fresh balabe nga tugisala bakwata ne video bazijjeyo bonna tuli wali kati naye manyi kye twakola enkoko nasooka ne mugamba agenda agula emiguwa ku mu supermarket yajja n'emiguwa nga 8 ne tusooka tusiba ekugulu ne tusiba ekiwawate ne tusiba kati problem nejja ne batugamba we tunaakwata bino nga mugisibye bagenda tuvunaana tusobola kutta eddembe ly'ekisolo kati obuzibu ne bujja kati ne batugamba tugisumulule nga tumanye no gisiba mukazi we yajja bagenda tuvunaana tusobola kusiba nkoko bwe mutyo then you're killing it because it is going to be killed. No tubagisiba batyo kati ate ne tugijjayo kati nenga omusajja olisoko gyeyo mukyala wo betya tugisiba ate si amagulu nebiwatu then wait kati naye omuto tulina okugusiba gomanye ekyaliwo nasooka nengisala bwe ndi ate fenana tudduka ogirekawo gekyasamba anti kakati ngeri obulago bulinganga bwa mbuzi like fenna twabuna omusaayi fenna kiki kwegamba enkoko yajja ku gundi ku sowaani nga nze obusumu bwankutte edda otegere kyewugambe naye nga bali basanyufu tebalyangako ku nkoko eyo nti bagisaze ng'omusajja kyekyali ekirooto kye enkoko ensale ayagala agisale omuntu gava agimusalire alye ku nkoko nga bagisaze wali n'agifumba bunaku balya za fridge kati ng'ekya obulamu bwe kyayagala omusajja mukulu therefore Museveni kyambakinze on anoonya abantu amukola public relations kati bano ababbi bamugambye tusobola okuleeta movie actor era tekikwewunyisa Swaziniga okujja wano singa banafunanga $1 million bajja muleeta ajalambule Uganda ate tebamuleeta nti bamusasudda akabadi kaliwe kati Swaziniga wanajja nagamba nange ngenda bakola university buli ajjajjira mu teeka ejja nti bwe busiru oli yajja tugamba kukola econicity nga ne mu Senegal teriyo city neji yali akoze oli n'ali akoze alidde n'agenda ne baleeta Kanyawesi yajja nangatto ngenda kukola nayike Uganda nga baani abazigula ene sate ogiraba bagamba basobola okugamba euro 2 mwaga nga kiri nnomo 2.5 sene tuli mu kakadde muna Uganda kyagenda ogigula kati yagenda namuga yino nayike tugenda kukola factory Kanyawesi ate Kanyawesi yatujoga ate yeyongerayo kati wale sono terasawa kwa Kanyawesi ye mugagga balese terasawa nalimba banange buli muntu ajogo musajja balimbye Museveni nga alinga gundi kubanga alimba nego balimba bonna kyovola nzo musajja newunsi alimba nego balimba balinga abafaanagano oli alimba nakoze technology mu America simanya akola atya n'aleeta oyogedde ku kyokulimba president yagambye ye ebyokutayogerangako kigambo kyagamba nti Uganda yatuuka dda mu middle class SULA okyawuli kati who's fooling who and who's stupid no who's fooling kati kwekyo SULA kati kankule SULA Museveni yayogedde eggulu ne SULA muwuliza nina abaana bamuwuliza ne bantemerako ebigenda mu bwongo bwange kuba maama wange yaŋŋamba toteekanga ebyekisiru n'ebitagasa mu bwongo obwo se President Museveni sina kye mwagaza okujjawo nga bambikidde oba biti ebyo kubanga what is he going to speak ekyegatta ku nze SULA twali wano ne bu video gyebuli omusajja nga agamba nti Uganda eri middle class income nagaba kikubye ne mu ngalo ne tukuba engalo nze nga nkuba nesesemawo you cannot tell me nali bwenti kugundi ekololo nga ndaba emikolo awakanaye ku mikolo wekyogera bali ne tukuba engalo nesesema busese nenkyusa kyano nze ali ku CNN Al Jazeera ndaba Press TV nakyusa bukyusa
na kubawe nakoma some of us who fall gundi economics zensi how countries perform every financial year yarangirira nze nachusa we nakoma era simanyi yaddako kwogera we nakoma kati Museveni gwoyogerako ogamba byakulimba kyebalanga nagambye tera sawadi Omumerica uyazolimba nenda bomulimba munne nga bali batugenda ngabefuddenga buli omu bwabuuza munne naye nga nona amanyi nti oli kyayogera kya ghetto naye lwakubanga olina omumalayo ssente ze twakuwadde tera sawadi yatudde wali nga nnyonnyola your science this technology kati n'oli n'abuuza kubanga ono ali abuuza amugamba gundi malayo ssente kakasa abantu kakasa ze nakuwadde ziggweyo otegedde kwe kyengamba tosobola kukola gwe SULA nakatambula ensi 2 mwezo tosobola kuinventinga kintu n'oba Poland kale nze ensi enjavu gye mmanyi mu Europe bagita Poland according to me Poland n'oyiye ekintu n'ojja okiteeka mu Africa eri government if you invent something waliwo ministries nga waliwo ssente zibateekaawo ku bantu abayiya n'oyiya bugwa bwangatto kasoka kuba bo chobola aba design eri Bulaya buli kimu kitambula bwogenda bugenzi noka this is the technology gwenyi government ngekubaka ngegamba katugenda kuwa this is your good copyright tugenda kuwa kopasa yerwasa oli Omumerica mna Uganda yayiye ekigundi kyennyonyi aina patent right kweche kintu oba company ye kisinza agreement jaina na company kati okirete mu Uganda kikolewa nunno yakyali awo waliwo omulala ne era yajja natukubaganya naye nayorawo zayodde yajja wa Museveni namugamba ngenda kukolera covid namukoze awuli eddagala lya covid likola Museveni agamba bale tulina abagezi bukyagenda ne zeyola tekumangawo gwe naye ngomanyi ye kyafa abakimanyi nti bano babbi ne bamugamba buli bajja babawandiikako kati okumanya ne bana basajja abajja okusinkana Museveni bagezi bwe bajja omusinkana babeera ne pages nga 3 waliwo page ya Kanya West eyakabi waliwo n'endala kiringa Econ alina page gezi kati bino bye bajja ewa Uganda bya team bwe bajja ewa Museveni tabiteeka ku main page zaabwe n'Econ we yakola zino following Econ twali wali nga tunyumya ku latitude nenga tumfollowinga tutine tutegeera nti eno ddiiru kati bye bajja e Uganda tabiteeka ku main pages za social handles zaabwe sha genda ku Instagram ya Kanye West ngateekayo gasiya mbwengatto tugenda kukola kutolenga olunako olwaleero mu bufunze otegedde ekigendererwa Omumerica nkiruddeko nnyate nga badde simanyi ngenda kirwako omanyi abantu abandaba era kyobola abamu tebantegera waliwo omu eyajja nali ku gundi ya gundi nagamba omusajja annyonnyola ekintu neyeetola konza kati ebya wisdom bikusussa obwongo tebiba bibyo yes tebiba bibyo genda obulize bali abakera obbawe mula then you watch those people nze I explain to you gye kyava gye kyatandika newe kiri lwaki Museveni akikola lwaki Museveni asisinkana abantu nti right now Museveni alwana ne Bobi Wine diaspora mu bazungu okulwana ne Museveni diaspora kyekireetedde abazanyi ba filimu era enkeera osobola okulaba wano nga gyezajjize bwa Beyonce kati kuba Beyonce wajja ate ne Museveni tabala basooka mubba kuleeta bafunga mbendeta nga ndetoletera sawadi kwata Samuel L. Jackson ojje $1 million 2 owessenyenye $5,000 bowandika ku musajja simple nero akwanga go babba Museveni yakoma okola filimu za gundi yakuba kola za Cambodia na Vietnam zebamanyi kati yalowooza buli ajja yoli Swaziniga oba kwata Swaziniga omuleto sasule senyenyi wano naye kati ye bamubba ne n'aba oyita sawadi yasoma biche bya inventing kati bamubba naye kitegedde olutalo there is a war between Bobi Wine and Museveni olukwatagana who owns diaspora no public relations chobola Museveni atuso okuleta alaba ba former presidents basobola obutamukolera ajja kuleta ba celebrity be bakola amawulire nnyo Museveni anoonya public relations okumwogerako obulungi addemu ne ddiiru balaba obusobozi bwe kubanga yes bamutegedde nti olwana nnyo osobola okugenda Congo n'owamba now naye abazungu bali batuuka weba public relations yo mbi mu bantu batuuka ne bekwesalako kyovola nagamba abantu abalinanye muwozi nti mwe mukyasaaga ne Bobi muva kubona basemwogere bano bammawo bemutambuzanga amandazi oyo Bobi Wine ono Museveni asobola okuba yasembye mu that generation okufuga wano abaddako nga balabe taata we abadde akola ebyo banoonya actually omuzungu kati anoonyanga ejafulumya Museveni
Bokati TV neera